wabula bannayuganda tulina ennaku okufugibwa pulezidenti nga wa mu myaka gya 87 naye ng'ayagala alowooza ebintu by'emyaka gya 87 abirowooleze mu 21st century. Nalabye Museveni ng'ayogera ng'agamba talabangayo mu South Korea akola Bwakadaama. Era South Korea ntono nnyo eri mu Uganda egirimu emirundi ng'ebiri. Naye ne yeerabira nti aba South Korea ebintu bye bakola balina good governance. Okitegeera bakola system eyamba munnansi waabwe tamukkiriza kufuluma ggwanga agenda kubundabunda. Ebyo tabimanyi tabitegeererako naddala. Era Muzeeyi Museveni n'atulaga bulungi nnyo mu sipiiti ye nti ye bino eby'Abakadaama n'ebyabasekadaama tabyagala. Bimuyisiza ddala bubi. Naye kaakati njagala kubuuza oyo omuzeeyi okumanya oyo omuzeeyi naye yeewunza. Bw'aba yawunze ng'obwongo tebukyakola lwaki tawummula? Yatulaze nti eby'Abakadaama n'obwasekadaama tabyagala. Kaakati tuwagala tukolereyo ekintu kimu nga bw'atabuyagala ate nga ye pulezidenti w'eggwanga awere kampani zonna ezitikka abaana baleeta mu mawanga gano gaavumirira. Okitegeera Uganda is peaceful, Uganda is good. Kaakati njagala kubuuza Muzeeyi Museveni, if Uganda is peaceful lwaki otambulira mu bulletproof glasses? Muzeeyi Museveni lekeranga awo okubeera ng'owuddisa bannansi n'okutulowoozesa nti ffe bannansi tuli bajega mmwe musinga okutegeera kagurupu ako nga bwe muli mu kunyagulula ebyobugagga by'eggwanga Uganda. Muzeeyi Museveni tetwagala tufuula basiru. Okutta omulembe gw'ogwa mu 80s ogulese mu 21st century. Wagambye eby'Abakadaama ne basekadaama tobyagala. Taata Muzeeyi jjajja omulungi omwagalwa. Naffe tetwagala kujja eno kufiirayo kubanga emirambo gyaffe giyingira ku kisaawe Entebbe buli kanaku. Tubadde twagala pulezidenti w'eggwanga Museveni nga bw'olina obuyinza buli kimu obukola buli kimu kubanga obuyinza butambulira ku ggwe bwa Namunigida. Otuggirewo kampani zonna ezipakira abaana baleeta mu mawanga gano. Okitegeera ezipakira abaana kampani zonna ezipakira abaana obbajja e Uganda obbaleeta mu mawanga gano kubanga otulaze bulungi nnyo eby'Abakadaama ne basekadaama tokola ki tobyagala era tobyagalira ddala bintu bibi nnyo. Naye bantu mmwe mutulowoozesa okuba nti tuli basiru. Mmwe kennyini nalaba jjo wano mu mpapula z'amawulire ng'amawulire gafulumye nti Uganda egenda kutandika okusipotinga labor, abasawo, abasomesa, abali skilled bagenda kutandika okubafunira emirimu ebweru, bagenda kutandika exportinga labor y'abasawo n'abasomesa mu mawanga ag'ebweru kubanga e Uganda bajjudde mwe bali bangi nnyo ate nga tebalina mirimu nga basobola obafunira emirimu ebweru. Muzeeyi Museveni, who is fooling who? You and Ugandans, who is fooling who? Muzeeyi Museveni, Muzeeyi Museveni, lwaki otulowoozesa nti ffe tuli bajega tetutegeera? Era watulaze bulungi nnyo nti South Korea nsi nnungi nnyo naye tolabangako mu South Korea ng'akola Obwakadaama. Era tolabangayo mu South Korea ng'avudde mu Korea agenze mu nsi endala mbu agenze kukola. Kaakati Muzeeyi Museveni twagala okutegeeza nti ne pulezidenti we South Korea baamuggyeko eggulo kubannansi baamuggyeko kubanga yadde atandise okuleeta amateeka g'obwa dikiteeta nga ggwe ge wateeka mu Uganda. Abadde atandise okufuuka dikiteeta naye okumanya nti nno palamenti yatudde neemuggyako kati nno njagala okimanye nti South Korea gye weegomba teriimu bwa dikiteeta nga ggwe bw'otadde mu ggwanga Uganda. Muzeeyi Museveni, South Korea gy'oli mu ttukuba era gy'otukuba mu maaso teriimu bwa dikiteeta ng'obubwo kubanga ne pulezidenti yabaddeko ng'ayagala okwefuula dikiteeta baamuggyeko palamenti y'abantu yatudde neekola ki neemuggyako. But for you, what are you doing in Uganda? You are just squeezing bukulembeze bwo bwa dictator. Era bw'oli mu kutegeka, you are busy building dictatorial rule mu Uganda. Oli busy monarchy, you are building monarchy in Uganda and you want to tell us kwegamba tulowooza nti tuli basiru. Okay, Uganda is peaceful. Lwaki otambulira mu kagiraasi? Lwaki otambulira mu bulletproof glasses if Uganda is peaceful as you are saying? Kyogambye emirembe wagireetera ffe bannansi, gwe yagireeta n'ojejjako Muzeeyi Museveni. Muzeeyi Museveni, kyogambye emirembe wagireetera bannayuganda nga bannayuganda, gwe nga gwe yagireeta n'ojejjako. Why are you moving in bulletproof glasses if Uganda is peaceful as you are saying? Era Uganda bw'ebeera ng'eri peaceful, lwaki bw'obeera ogenda okuyita ku luguudo basiba enguudo okumala essaawa nga 3 nnamba nga tonnayitawo?
if Uganda is peaceful as you are trying to convince us. Muzeyi Museveni bannange. Muzeyi tulekemu. This is 21st century. We are not in 80s. Okitegeera. Kati wefuula nti ebyabakadaama basekadaama tobyagala simanya that is nonsense. Uganda we have jobs. Okay, our grandfather, thank you for creating jobs. Thank you so much for creating jobs for us to do. But right now, ne PTAs bade somesa abasomesa mwazijjawo. Right now, omusomesa agenda okusomesa baby class mwagala asome degree, bachelor's degree ngagenda kusomesa primary, but sente zigenda omusomesa ku university okusoma bachelor's degree in teaching ajje mu muwe emitwala 3. Is that creating jobs? Muzeyi Museveni, why are you trying to fool Ugandans? Muzeyi, we are younger, we are much younger than you. Tutegeera. Muzeyi Museveni tutegeera. Banange, stop fooling Ugandans. Muzeyi Museveni ebigambo byo byoyogera binyiiza. Ebigambo ebyo muzeyi gwe binyiiza bitujjako wayafe nga bana Uganda ne tunonya n'ekyokuddamu ne kibula. Mu butuufu ne kibula. South Korea gye weesibako teri mu bwa dikiteeta. Eyina system ekolera bannansi. Okitegeera. Nego buli munansi yenna agezako okutandika waakalimo nga mumukuba mumuzza ku ttaka nga mumukatira wansi. Factory muzi wa Bayindi, muzi wa simanya ba China, muzi wa simanya baki. Okitegeera. Awo muna Uganda omutuufu alina akasente ayagala okutandika factory temumuwa chance. Okitegeera. Mwe mubeiringa out simanya company ezigude mubeiringa bagwira. Ba Madivani simanya basudiru simanya baani. Bawava munno mwabasuula basembule mwabasuula. Those were indigenous Ugandans abadde bakuliyetinze jobs in Uganda naye mwabakuba ne mbateeka ku ttaka. But you are here fooling us. You don't like this Kadama and Sekadama system bichi. You are the one who created that system of Kadama and Sekadamas from Uganda to these Arab countries. Okitegeera Muzeyi Museveni. So stop fooling Ugandans. Kubanga bina byonna byoyogera tebigatta. You are just kwegamba oli mukusiigirira akazigo ku nnyanya envundu. Uganda is rotten. And you are the reason why Uganda is rotten. But stop fooling us please. You old man.